Ng'eggwanga likyagenda mu maaso n'okukuza olunaku lw'abataata, Omusumba Akalenzo w'ekkanisa ya Life in Christ Miracle esangibwa e Bukoto awadde abakyala amagezi abaafiirwako bakitaabwe naye nga bafumbo okukomya okwekubagiza babeere n'amazima eri abaami baabwe nga baakubafuukira bakitaabwe mu buli mbeera yonna. Naawe oneekwata omusajja wo n'omwagala n'omugondera agenda kufuukira taata wo. Singa mpasa omukyala ng'afiibwako taata we, nina omubudaabuda, nina omuzzaamu amaanyi, nina omuteeka nnyo mu kwesiga Katonda. Amagezi gano agaweeredde mu kusaba okuyindidde mu kkanisa eno bwe babadde bakuza olunaku lw'abataata mu nsi yonna nga basoose na kukumba okwetooloola ekisaawe ky'e Bukoto nga bakutte ebendera y'eggwanga ekyanaamiriza ennyo abatuuze abalinaanye ekkanisa eno. Omusumba omukulu ow'ekkanisa eno Francis Kalenzi nga yakulembeddemu okubuulira asoose kukulemberamu bataata okusanyusa abakkiriza mwe bayimbidde ennyimba eziraga bataata okubonaabona kwe bayitamu okubeezaawo amaka. Asinzidde mu kitabo kya Ssekabaka ekyokubiri essula ey'okutaano olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokubiri n'awa abaami amagezi okukomya okwasanguza ebizibu byabwe ebibanyigiriza mu maka wabula amaanyi bagasse mu kulaba nga babigonjoola. Do not tell people the problems in your children. Learn to deal with your situation privately. Ayogedde ekyokulabirako ekya Neyamani ebigenge gwe byalya naye n'atakyasanguza mu bantu n'atuuka n'okufuuka ow'amaanyi mu magye. Do you know that there are some people that you get problems and instead of helping you they want to scatter you. That is when you will speak your problem and you regret why you have spoken it. Avumiridde abasajja abasuulawo amaka gaabwe olw'ebizibu n'abasaba okuguma kuba tewali bizibu bigaana muntu kukulaakulana singa aba yeekwasizza Katonda. And most of the time, every father that lives his home is having the problem on the mind. These men that tend to leave their families, they have problems on their mind. Abasibiridde entanda ey'okuba abeetowaze nga bejjamu amalala agaali gagenda okulemesa Neyamani okuwona olw'okweyita naggwano. Abamu ku beetabye mu kujaguza kuno bayogedde ku bizibu bataata bye basanga mu kubeezaawo amaka era ne babaako n'entanda gye babasibirira okubayamba okubivuunuka. Abasajja ennaku zino basanga okusomoozebwa kw'amaanyi naddala mu bbula ly'essente. Kati bw'otunuulira ng'abantu kye boogera ennaku zino baga nti ikonomi eri wansi. Obwavu bukoze kinene nnyo bwe buviirako n'ebirala ebiddirira nga violence mu maka okukozesa ebiragalalagala. We need to be patient, we need to understand the problem and to get the solution for the problem. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agale.